Omanyi sente ezizimba kalina ya Ssuuna awo weetuuse? Sente nyingi naawe ezo. Sente nyingi. Ne bw'olaba alina obulumi okutuuka okutuma omuzimu, sente ezo nnyingi nnyo okufiirwa ku muvubuka. Mumbeera eyo ekutuma kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi by'okoze n'ebyokoledde kanisa bibadde bingi. Mukyala kange bw'otuuke wa Mukama Katonda njagala omuwaabire ompaabirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba. Waliwo omusajja wamuyita Kamoga Properties wa ku Ntebe Road yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiringu kesitegeera. Basaba maama obanga otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange. Uli yagambye nti akayiringu kali ku kyapa kye. Ontegedde bulungi. Ssuuna alina okutuula atunnyonnyola akayiringu kaatuuka katya ku kyapa kye n'atafuna magezi gakikebera. Naye yandibaamu oluyiringu kubanga otuuka otwe kubanga akayiringu kakutwalako ekyapa nga tokikeberanga n'ozimba ennyumba eri mu miliyoni 3. Oyo omukazi abonyebonye n'omwana we abadde mulwadde kati okumala emyezi egi mbeddeko naye okumala wiiki ngezi. Nambwayo nga tubonaabona na mwana wa Nambwayo naye nga amalwaliro gonna tegalaba kirima mwana we. Omwana wa Nambwayo ali mu mbeera kika agenda atereera alhamdulillah kubanga endwadde zigenda ziddayo wa bannannyinizo tesi nzungu ndwadde ŋŋanda anti amalwaliro gonna amazungu gagaana okuwonya omwana ngwadde tebabulaba kitegedde ebibadde bimunywa byaffe bya binnansi wa yes era bannannyinizo bazirisiivinga lumu ku lumu kubanga zirina bannannyinizo abazisindikira omwana abazisindikira omuki ne mugamba Nambwayo omukazi omuganda nga yazaala mu musajja alina okuziika omuganda nze sigenda asobola kuwerekera kubanga ndi bize sikola ki siriiwo naye sala amagezi gonna okulaba ng'ogenda mu luki mukuziika Ssuuna yavudde nakola statement n'agamba nti kaze ne katuula mu lusuku baali tebayinza kukaganya kubeerawo abaana bakatutte enkyaji abaana bakatwala entyaji wabula nsaba Mukama awonye omwana wa Mary kubanga naffe abajjanjabi amaanyi tutaddemu maki mangi kati bw'oba bawasindika ebintu ebyo tabalaba kati naye tagenda kuseesaamu. Nambwayo mukazi musabe tusabe emisana n'ekiro omwana we n'afaako ekitundu nanyogoga ebigere nanyogoga engalo naye ate munnange ebintu bizibu abantu bangi bajja kuziika nga ye tannaziika wuwe. Gwe nga gwe bw'oba olaba olowooza Nambwayo yagenda atya ku kyapa kya Ssuuna Ben? Kitwebuuza ffenna kitulemye okutegeera so si ebintu by'omwami wange nze sikolerera musajja bimuganda nti kalina yaffe n'omwami nettaka lyange n'omwami omwami yampasa ndabirire oba ontegedde era abakazi bangi mumbuuza naalongo omuntu atakwagala omulabira mukuki otyanga nnyo omusajja omwavu nga talina mpisa gw'atannafuna lubuto no bakati wangi yes kuba amateeka agafuga omusajja omwavu alina okuba omuwulize alina okuba n'empisa alina okuba nga ateesa nnyonnyola obwavu n'entondo tebikwatagana nedda mukwano bintu byamu abavubuka abato ngenda kagiraba ku nsogi jjawa Setaka kubuuza manager wange yatera okubanga amanyi ebitegeereka n'ebitegeereka abanye ebintu bye nga tebitegeerekeka kakati tugenda tunuulira nsonga ya Nambwayo kayiringu edition akayiringu kafuusa kayiringu yaŋŋambye annoonya Nambwayo kayiringu namuwa amagezi agende mulumbe kayiringu ne muleetera ebizibu ng'omuntu kye namugaba kyekituufu omanyi divorce olwa tusobola okuba nga tulina empalana ne divorce omuntu okufiirwa nnyina kinene naddala nga wamuzaalamu nyazaala waba si nyazaala bwe mba nnakwendako bisobola obutankwatako naye wantu kye nnyina n'omwana nga tuli mu kuyombera kalina eizo ogitunda oba tugibaamu okutaziika kiba kirala kati omukulu n'alaamiriza ku mufu twadde twakava ewa Segirinya ng'oli ali kumalaala alaamiriza aye tinofuna ate omulala ali ku mufu akyali mu ddiiro maama lwana olutalo lwana fight hard maama ate nga naye alemedde okwerwanako aleme kufa atya mukyala Kayonto kibadde alina okwerwanako aleme kugwa teyerwanyeeko kata tebamutuma ntalo ndala yanalwanirira abalala ayinza okuba nga ayinza okuba n'amaanyi ng'afudde okubira kayiringu jasi bannakatemba amalala mulina mangi naye ebintu ebimu ebiri sirias mubigyeemu amalala kale edition wegenda otambulira kale naku z'omwezi ziri 24 omwezi guno tegulina
nnaku z'omwezi 29 kye simanyi abazaalibwa nga 29 mugenda jaguza ki mazaalibwa birthday kuba kati biba byanjawulo amazaalibwa ne birthday kati birthday ya 29 bwe batebaddeyo gaba mazaalibwa netulinda omwaka ogujja nkwaniriza edition eno bwe ndeeta omukyala ku katebe kuno banjagala kutubalansinga ekintu kino abasajja muli banyiivu nnyo bigenda mu maaso obusungu mulina bungi nnyo naddala ku nsonga eza mwana muwala Nambwayo ne Ssuuna Ben. Twabadde mu kuziika maama wa Ssuuna Ben Masaka eyo walwa akatambi akavudde ne katambula ku mutimbagano era wakati entalo zaabwe zikyagenda mu maaso wakati wa Ssuuna Ben n'omukyala n'agamba maama we nti ofudde naye gwe tuuka mu ggulu gamba Katonda nti olese mutabani wo bamubonyaabonya omusajja Kamoga yateeka omukazi yateeka akayiringu ku kyapa kyange bali mu kumbonyaabonya kalina yange baagala kunziba. Ekyo kitegeeza ki? Kiringa onoga nti omuntu wange afudde kankusindikira omuzimu gukube buli wone bakaguzuke gukube. Bino byonna bitutwala ku nsonga emu, abaagala natukomawa, abaagala nakyo ekitugatta, abaagala nanga tonaba kujjamu mpale gwogenda okwebaka naye okakasizza nti erinnya lyogenda omuyita ng'omaze okujjamu empale lyerimujjaamu. Byonna tulina Nalongo Kitone abadde nnyo mu nsonga z'okulwanira naddala abakyala mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Nkimanyi n'ensonga ya Nambwayo ayina at least ayina we yali agezezzaako oba ayina waatuuse mu nsonga eyo. Yensonga lwaki muleese tunyumyemu n'okutunuulira ensonga nga zino n'okusiga ekifaananyi Nambwayo kyalimu n'okumanya obulumi Ssuuna Ben bw'ayitamu. Byonna tuline Nalongo Kitone. Nalongo Kitone bino bagamba nti Nalongo wennene kiba kitegeeza ki? Bigambo by'Abaganda lange njala kubabuuza tugende Mengo. Iwasibuka olulimi Oluganda. Nti Nalongo wennene. Batubuulire kubanga be balina obutabu. Kyennene eki. Oba birampale ya muntu. Nange kinjagala okutegeera njala tukitegeerere wamu. Sangoze ku batulaba Nalongo. Balamusizaako mwena abatulaba yenze Nalongo Kitone Nampijja Mukomusajja International. N'ebigambo ebyekutiisa. Nga nsangibwa wano ku Salama Road ku Moonlight. Waliwo ofiisi zange omuntu yenna ng'olina ky'oŋŋamba. Jangu okiŋŋambe tweyambe. Tulabe nga tumalawo ebizibu ebimu nga ffe tubyeyambyeko. Counseling and guidance mu bufumbo byonna obikolako. Buli kimu esimu yange ebeera open, office yange ebeera open okuva ssaawa 5 mpaka 12 mba nzeeyo ewaka okutuukiriza amateeka g'omukulu. Nga tetunagenda wala essimu eriki? Namba yange eri 0753 53 Weewaawo tulina Nalongo Kitone. Nalongo Kitone njagala tusooke tuvuga akatambi tukaze emabega nga tunatuuka byensoose okugamba abalabi abagenda okubanga bala puroguramu eno. Nalongo emabega waliwo okugugulana wakati wa Ssuuna Ben ow'ebinyaanyanya ne Nambwayo mukyala we bwe twalabanga omu asenza munno oluti okuva mu nnyumba ye oli agamba nze ne ku ttaka kuno nasonda ne ku kyapa kwendi oli agamba ku kyapa kyange simanyi engeri gye walinnyako. Nalongo bifo nga tunagendeyo abaagalana ng'omugenda okweyagala mwesuubiza bingi anti kino ate kati wali ffe nga omutana kujjamu osobola okulama n'ebijja byewa omulabira n'abakuzaala. Biki bye tulina otusooka otunuulira kuba kati embeera erina byetuyigiriza. Munnange divorce mu nsi tewali kyakutunuulira. Divorce omuntu asobola okujja nga mulungi nnyo nga tosobola nakugamba nti oyo omusajja asobola okuvuma ne bukya ku makya n'akugamba ebigambo n'omutima ne gwatika.
enensi omuntu akeera bukeezi n'afuuka omuntu omulala gw'obadde tomusuubiramu. So nga wamwetegereza nnyo wamulumya wamulwisaawo n'okakasa mbu yoyo gwekoze ki kyavaako era n'agamba nti kale si yenze. So saagala abantu emaleko nnyo mirembe nakwegendereza bitegenderezeka mbuno nsinziire ku kitewali. Ati bino bagamba mu yagala omuntu gw'oli yagadde mu budde obwo Katonda akwatireko okuwangaala naye oba obutawangaala nakye. Bino bagamba nti omukazi okulwa okuwa ebintu ebyo oyo abeera mukazi mutuufu. Tebakulimba kisobola okubeera ekimongwa. Omukazi oba omusanze mu kkubo oba abadde ava mu kiyigo n'akuwaako oba abadde ava mu lusuku anaabeera omulungi Katonda yamulambika mu kalenda ye aba yakola ki. Mu kyaki waliwo emigunju gyayo. Mu kyaki mu kifo ekitukuvu ekya Mukama waliyo emigunju gye gisinga n'obungi. Naye nga yo gyajja n'ekirowoozo nti nammwe mukimanyi nti abatuukirivu baba muki mu kyaki. Kyova ojjayo omusezi ayinza n'okulya nga weebase. Olaba muzikiti kifo kitukuvu nnyo nnyo naye nga tetuzireka bwetu. Osobola osanga omugunju oguli mu ssaliya nga n'enkoko gulya mbisi. N'osanga omuwala ng'ali mu bbaala ng'ekimukoza mu bbaala embeera yamutabukako. N'agamba kanoonye omulimu nkole ki? Nkole. N'omusanga awo ng'ekibi ky'osobola omwogerako nti namusanga akola mu ki? Mu bbaala. Naye nga buli ekimuliko buli musajja kyanoonya ku mukazi. Ebifo terimatalinga ku mukwano. Gwosanze omwagalwa ne mwekwanira tematalinga. Mweyagala ebibyo. Omuntu anaaba omubi ne bw'omujja mu maaso ga Mukama aba mubi. Niyo nga adatwalira Katonda ekyokulya. Tebakulimba nga anaakubeerera mubi aba muki? Mubi. Aba mubi. Era mmwe abatulaba omuntu gwe w'omusanze n'obeera ng'omutima gwo gumwagala. Tolinda byanca. Birala bikwase Katonda kubanga ate tubikkula emitima. Simbulira awo. Gomanyi olwalira abasajja abakazi ng'amaze n'omusajja emyaka 2 nga bamugoba mu maka ge n'abaana be. Olowooza tamwetegerezanga ku myaka egyabiri okumanya nti ono omuntu yali bw'ati kanneetegekere kino ajja kikola. Abantu be bantu divorce. Omuntu oba omusanze mu bbaala omukwano gubalumidde awo temwebonyaabonya kuba n'abababonyaabonya abamu tebakyabalina. Nti nkukwanye katugira nkuwanvuya wamu oje nga twetegereza nga ne ffenna tumanye ani mutuufu. Teri mutuufu. Ate teri kyawula mutuufu. Kuba omutuufu w'olwaleero ayina gwe amukaaba emabegaawo. Olaba omukazi gwe wawasa divorce. Waliwo omuntu nga bwamusanga ayagalamu wabutwa. Nga teyali mulungi ku ye. Era nga bw'omubuuza abantu ababi mu nsi mukazi wo kwatandikira. Nange mbayinayo bannaasho. Okitegeera nze nyina ba ex banna. Tebayinza kubaako na birungi nakamu kubanga lwaki twalimangana. Bwe tuba twali balungi nnyo. Kitegeeza abo tebanyinamu mukisa nange saago bakola ki? Kawo naleeta omwana w'omusajja omuddugavu simanyi gye yava najja ng'azunga ati najjangwamu. Ebirungi byonna n'obiraba mu oyo. Katonda wange nakale sirabangayo kimwefaananyiriza. Teri musajja afaanana musajja. Taliiyo simulabangayo. Naye ng'ate yavaagwa. Nze simanyi bwe yava mu ggulu. Mukama yalabanga mbonyebonye nnyo n'emigunju. N'agamba kankuwa omusajja. Emigunju gyakuyisaamu nnyo eggaali. Ba ex abo bana tebaali bangu ate baali ate abangu nandirese baaki. Ate nange sina kindi nyinza okuba saali mwangu gye bali. Kati nabo ba ex bagamba naye olwo olukazi lwali lwangu. Lutwesibirako bwererera. Ago gandi ba mazima banale saali muntu. So kati gwe nawe otulawo n'ogamba naye kyaka nange saali muntu. Saali mwangu. Nali muzibu nnyo nga kyebangana ku makya kyenkererako. Bw'oyomba ennyo ng'ate enkwedera kyakuyombeza. Noyongezaamu. Omanye nti saakulira wammwe. Ne mulina tuka n'enfuna omusajja n'anfuga enfuga eŋŋanda entuufu. Olugezigezi yonna n'alunkunkumulamu n'alusiba wali. So kati Nalongo Kitone. Nambwayo tumulaba bamugoba mu nnyumba. Bamusenza luti. Gifulume. Asikali naye ayimiridde bwagule motoka bagikuba amayinja va ku kalina yange wesiba ku ttaka lyange. Kitegeeza ki ekyo Nalongo? Omanyi nze ebintu ebiseera ebisinga divorce we bimpitirirako bisiriikirira. Naddala bwe ntuuka mu kintu nga ndaba sigenda kusobola kwogera mazima. Nkyerekereza.
kubanze n'amazima tuli tuti era kinkyayiza abantu bangi abatangasa nnyo era kubanga abantu abasinga tebaagala mazima abantu baagala nnyo okwogera bye baagala okuwulira olw'okuba mwemanyi n'asigala nga asigadde mu nsobi y'okutategeera kubanga gwe olina okuwaana ensobi kubanga divorce omukola ki kati bwe ndaba nga divorce oyo mumanyi sijja kusobola kwogera mazima siteesa ku nsonga za divorce nzeewala kubanga amazima ago ge mugamba ayinza ogategeera obuki ate tukolagana mumanyi nensirikawo ensonga za Nambwayo zajja mu mawulire natambula ngaali mazaalibwa gange nali nsiimye okukyayirako abaana bakateyamba bali ekyengera nayita wa Nambwayo nga sinnagendayo kuba nali neetaaga okulaba ku bantu abali mu kunyigirizibwamu obwo obudde naye nga tetumanya ani mukyamu ani muki ani mutuufu bwe nagenda ewa Nambwayo nayogera naye namulikodinga kuba nyina YouTube yange ebeerako abantu bange ababa ebizibu netunyumyamu nemusaba nemugamba nsaba ave mawulire lwaki ebiseera ebisinga tutangira mukazi kubanga ffe ensi yonna yatulonkinga ntitutegeera mpola omukazi bwe akola ekyokutegeera kiba kyannaggwano entegeera y'abakazi otegedde kubanga omukazi okukola ekintu ekiri opposite ku kutegeera ekyo ensi yonna yakilonkinga oba minisita oba MP kyangu nnyo okukola ekintu ne weewuunya n'ogamba yiyi obwe MP yabufuna atya ani yabumuwa kali ak'obukazi kale bamuffe tekakola ki era bw'olaba nga nalo gakoze ekyobutategeera kyekitegeeza omukazi omutuufu tutegeera ku ssaawa mukama ayamba buki nti awakadde kamukwasa n'ategeerayo ko budde bwe buti era kyayamba nnyo abantu okutumanyiira nga bagamba mbu omwana ow'emyaka 10 omulenzi asinga omukazi omukulu okukola ki ne tubalekera awo lwa nsonga ffe twamanya kimu nti tubasinga obumalirivu abakazi mwe mukwefuula nti mutegeera nnyo ffe tubasinga obumalirivu divorce era mu nsi omusajja anaawangala ng'olina emirembe tya nnyo omukazi omusajja anaafuna ebizibu mu nsi nyooma nnyo omukazi nti olw'okuba tuli banafu n'entegeera yaffe mugigaya tulwana Robert ki sure ne tetuva nnyo ku nsonga olw'okuba muba n'amaanyi oyanguwa okwesonyiwa embeera nze mba sigivuddeeko bulo buli naku mba nkuyiriza ekisinga ku kyekyabaddewo mpaka lwenkukola ki lwenkuwangula ensonga za Suuna zambuzaabuza nga bonna bannuma bantu bo Suuna bw'otunulamu isole wa Suuna ng'akuba endongo okuva e Masaka tuuko zimba kalina kintu kinene nnyo mu bulamu bwe Nambwayo bw'omutunuulira nti ate nze nkola mu mawulire ate simanyi nalina omusajja ne tugula poloti nasooka nze kenyine neetuuza nti ndi ku byapa by'abasajja bameka nga nze neebuuza nyenze ku bantu bangi abasukka omwomu naawe okimanyi okitegeera neebuuzako abantu ba ex be nayendako ani gwe ndi ku ndagaano ye nti yali agula kapoloti n'anteekako you get my point nembuuza kati Nambwayo atuuka ate ku kyapa ky'abandi nga mazima olina okukozesa entegeera engazi obuuze kyatuukawo kitya okuyingira ku kyapa kubanga nange nyina nakati ne wensule waabaze ku kyapa kisiriiko naye wange n'abaana bange oluganda nga otegedde bulungi naye ate nyina ennyumba emakindi ezengula nga nze nziguze makindi yes nyina ennyumba zengula nga nze nagiguze nga nebbanga era naye taliiko ku nyumba zeezo oba ontegedde bw'aba yabaddewo nga njigula ayambibwa nnyo kuba mubabaddewo kubanga siyiye mubabaddewo nti tusayininze nti abajulizi kubanza ebintu byonna byenkola bikolera abaana bange ate ye taata waabwe kitegeeza mukama waali banzijuludde nga nze musoose alibawo ng'omujulizi ku bintu byange eby'abaana bange era mu byapa mulimu abaana bo otegedde nnyo so si ebintu by'omwami wange nze sikolerera musajja muganda nti kalina yaffe n'omwami n'ettaka lyange n'omwami omwami yampasa ndabirire oba ontegedde era abakazi bangi mumbuuza naalongo omuntu atakwagala omulabira mu kuki otyanga nnyo omusajja omwavu nga talina mpisa gwatanafuna lubutono bakati wangi yes kuba amateeka agafuga omusajja omwavu alina okuba omuwulize alina okuba n'empisa alina okuba nga ateesa nnyonnyola obwavu n'entondo tebikwatagana nedda mukwano tojja kubanga tolina ssente ate oboggola oli musiru oboggola otya nga tomanyi kyekintu nalya kyaggulu era amaanyi g'omusajja omwavu gamuli mu kamwa
Tikakati baby banayenze bwe nafuna sente ngenda kutwala Australia baby bwe nafuna sente ngenda kugulira emmotoka amanyi g'omusajja omwavuga muri mukamwa kusuubiza kunterawo bigambo Eva ombeera mukutu kuno nonzira mukuno no you know sikubogoka no bolaba ng'omusajja nga talina sente ng'alina akamanyiro tateesa abogola toyina musajja genda kati kubanga mu nsi womanyira omusajja omutuufu ng'alina obuyinza alina mu kaki ka sente bolaba akyasobola okugamba naga mukyala wange mbadde njagala kino kibe bwe kiti oyo alina okubaani baawo kale ate atamanyi mugenda kulya ki bw'atandika okubogoera nga nekyemunaleta mukirina simanyi kyakunnyonnyola madamu naye oli mu kifo kikyamu mu budde obuki obutuufu bakyala kwavuka ekibabu yes obudde obutuufu obw'okufumbirwa naye wooli si wolina okukola ki kufumbirwa amateeka agafuga omusajja talina sente nga banyonyodde buki omusajja talina sente ate n'amateeka agafuga omukazi atakola omukazi atakola takkirizibwa kusaba kintu ng'ayomba nga bw'otakolanga ku ssente bw'otamanyi bwe zimenya nga olina emyaka 3 bw'omaze nga tolina kye wali weekoledde mu bulamu bw'olina okugumiikiza g'oli mu kukisaba kuba naawe emyaka 3 tokolangako tomanyi bwe zimenya yes njagala tubeere mu mateeka amalambulukufu buli muntu ategeere waaje na biki byalina okukola mu budde ki ekintu oli mu kukisaba busabye olaba gwe akisaba kikubuze oba oggolera otya agenda okukigula nga gwe tokyegulirangako abo bakategedde simanyi aga mateeka njagala tutagatambuliiremu buli muntu aleme kumenya muki mulala munne nzira ku nsonga za Ssuuna nafuna obudde obutuukirira akayiringu kanambwayo muwala wange nze gwe nazaala anti ke bayita akayiringu nze ndi maama w'abaana bonna ate mu butonde bwange siwagira muntu atwala bintu bitali biki kubanza embeera nnyo open kugambye wensula sinaawo ndagaano yaki yawo naye wange wabazi yampaawo n'abaana bange ontegedde oba waliwo kasooke nkuza waliwo ka video kena downloadinze eggulo mukyala abadde okwo ku TikTok njagala owulire byayogedde kale waliyo omukyala ng'aliyunga yesunga amaka gage gano ng'agaba nange nenfuna gaapu egayingira oswadde kino kankikugambe ndi munywevu omanyi gino emiti gye bayita gimahogani omanyi gali amatafaali ge bookera eri ebbombo gano ag'ebbumba oyo yenze mukwano sirina gyendaga sirina gyendaga ndi munywevu ntudde ku byapa sisobola kubivaako mbituulidde omwana yazze mu comment section oyinza okuba otudde ku byapa nga tekuli linnya lyo ago mazima kyangu nnyo biro ekyabadde mu comment section yawo bibiri byanjawulo olaba oyo omukazi yajja kufumba omanyi sitaani ayuya nnyo abali mu lugendo kasobera ng'otudde ewantu omukazi ataakugatteko Eva aba agenda atuula abanga ekiremolo ekitajjudde abasagaasagana ati oba divorce ono anambeererawo oba bwe naayagala katongola ate anaamusingako kibeerawo nga kizunga buzunzi naye omutima nga omala okukkiriza nti nze ngenda kubeera ewa Ssaalongo oba afudde muziike oba nfa oba omaze okusaba kati omukazi yajja kufumba era kati bw'otuuka kweyo oba tokyawuza mbu bange yayenze ne ŋŋenda omukazi yankubidde essimu n'ennyiiga awo tuba twakola ki tuba twasukka oba wakakasa nti kati obwala bwange obwonoonye nanka kalubiire mu bukadde ontegeere sina gyenzira ekirungi wandabako mu buwala ng'ebbere likoze liti omaze oddikulukusa kati nzizikalizizike kale ate ngende nkalubirize omulala agenda oddiwa enjula ati yeebake nedda mukwano lyebakeko kubanga era lyagoolaba okitegeera oyo omukazi kyayogera mu mabega wennya oba nyinako ejinnyo oba sirinaako linnya nze wendi kati gwayo yita omukazi jangu okole ki onzijewo ekirala natuula n'omuwala oyo nambwayo nga kye saagala kubanga awagira nambwayo okubba Ssuuna ontegedde saagala kubanga awagira Ssuuna okugoba omukazi ne waba yasaako $5,000 kubanga omusajja gwe bayita omusajja ennaafu tasonda bintu try to understand me nze omusajja bwe yali ampassa saamugulirako kisiimuula saamugulirako sirina kye nagattawo ensula kyovula abo oba owasa osooka weetuuke okole ki omusajja yenna nga mukyali mu mbeera ya bebi tusonde sente tusasule ennyumba kakati bebi tusonde sente tugule kana akapoloti wawasa naye nga lona bakutuuka abo baba bakyali balenzi be bakyali mu mbeera ya tukole ki tugatte gwe bayita omusajja apangisa emuzigo gwa $10,000 nga gwasobola nga gobadde opangisa yakakadde n'akutwala mu $10,000 kituufu bw'oba omwagala alina okuba ne command
tindi ennyumba ya 10 onjagala webake tonjagala kasitova ku busajja bo nodda mu bintu byatusonde amaka gaba gakoze eki gaba gaganye namba yangamba ebigambo bino wammanga nangamba mwami Ssuuna bwe yali ajje Kampala yamuleeta nangamba naye mbulizayo mwami wange Kampala yagulayo ploti mekanga siriwo kyankaluubiriramu nendaba ngamba nyingidde mu ddembe ly'abantu eitali ki nga sina bwe nja kubuuza musajja nti sebe wagulako ploti endala nga nambwe ayitaliiwo nangamba ayinza okuba aguze ploti nnyingi e Masaka naye nze eyali atali mukwano gwe abatalina nkolagana lwaki gye namuleetako gye yasasula ng'ate bwe yali ajja e Kampala sinze namukola ki sinze namuleeta ate yalinayo n'emikwano gye yatuukirako egyali gisobola okumuwabula ekituufu nti omukazi jakute tokola ki togulaayo nangamba Naalongo obudde bw'amazima bujja kutuuka siri mwetegefu nga bw'ŋŋambye nti nve mu mawulire kuddamu kwogera kigambo nakitya n'ebyo by'obanga osanze omwami wange bimumbuulizanga naye nzijukira kiri kye nakugambye nti namagamaga kuba ekisi bange nga sina ndagano gye nkola ki gy'oliko ebiseera ebisinga bw'olaba omukazi alina we mutuuse divorce omuteka mu byobugagga byaba akikoleredde kubanga abasajja tebalinga ffe bakazi fe omukazi onkwana ku makya ku mwenda n'enkyamuka nemba nga bukye nyina njagala okitwale naye omusajja bw'atandika okweteeka mu layini z'abakazi aba naye tali musajja kikola ki omusajja ebiseera ebisinga agaba ekyo ky'ogwanidde oba ntegeerekese era bangi tubalaba n'agamba olaba omwami gwe mbali naye awo gagga nnyo yaŋŋamba Naalongo nkwegomba naye singa tobadde mufumbo nandikugulidde amaka ebuziga naye nga mukazi wange tabimanyi ne mugamba nti ndi mufumbo ate nnyina erinnya era yandibikoze eki mpozi ng'obimpa mbitwale naawe ondabeko okole ki ne mugamba oba obimpa kati mbitwala Saalongo munnyonnyola nti ebintu bino omusajja neegombe yabikoze eki eyabimpadde kyandaga nti ebiseera ebisinga waliwo musajja nga ne waba alina ekintu kyeyeegomba waliwo ekintu kyalizavingira ekitiibwa n'agamba nedda Naalongo oyo twabonaabona kino tasaana kimukole ki kimutuukeko abasajja bayita abasajja tebatera kwerabira nnyo kutuuka ku extent esembayo wabula waliwo abasajja abalimu oluvubuka nga lubalemeddemu nga buli kintu wamusanga alwana kukifuna n'omuyambako mu kifune nga kati alwana kulaga busajja bwe nti ayadde wanyamba kyali tekyetaagisa nga ate wamukola ki wamuyamba kati njagala musooke mukkirize abasajja mubanga mukoze ensobi sooka okkiriza ensobi yo kikuyamba obulamu bw'otambula obuki bulungi divorce olina emyaka emeka emyaka 3 olina emyaka 3 okyali mwana muto divorce wali ozimbyeko ku nnyumba yonna sizimbangako ku nnyumba nze okuggyako mpozi bwabapangisa benzimba eyo ewaffe kati wabapangisa oba ozimba ewammwe osobola okukazimba ku ndagano gyotamanyi weeri kyobola nasooka buzimba waka nga manyi nti yawowe waka manyi nti kikyawe ekyapa tumanyi wekiri kati ekyomukisa omulungi wazimba waka ekyapa kimanyi wekikola ki wekiri kati divorce mu myaka gyo singa onaakula nga weetaaga okuzimba ennyumba emakindi oyinza ozimba ennyumba ku ndagano gyotamanyi weeri nina poloti zange 2 era nzimanyi nti zange era manyi nti buli kaseera nzikeberako nti n'endagaano gye nina kulikwani kati mbeeko kyenkubuuza Ssuuna yasinziira ku kyokuzimba kalina nga tamanyi kyapa ekyo wekirina baani baliko ye yagula ettaka njagala abasajja mwena nga temunnanyiiga muyambe basajja banna mwatandika kukufuna buki buzibu ettaka munjogera nga boogera owulirayo ekigambo kyonna ekigamba nti ettaka bali banja tubuuza mbubuuza mu kugamba agamba yagula ettaka n'asigala ng'asasulako mu kibanja mpola era ng'alirisi nti azirina nenkubuuza mu kutuuka okuzimba kalina yazimba nga bakyamubanja ku ttaka oba yali yamalayo ettaka nze kyemmanyi kiri nti kyenasemba okuwulira nti oba yali alimazeeyo oba yali akyasasula kyenasemba okulaba risiiti zonna zasasulira yayogeranga mubigambo byali ayogera nze kyenasinga owuliranga nti ebbanga lyonna risiiti kwe mbadde nsasuliranga ettaka eryo amannya gali mwani muze
kitegeeza yasasula ettaka lye n'alimalayo. Kabonero kyakalaga singa nkuguza emmotoka n'ogimalayo kabonero kyakalaga nti yo kyapa oba mpa kaadi nkuwa kaadi era negikyusa bwe bange ebadde mmanya gooli nenkola transfer nedda mmanya ki kati soona n'akayirenguke yasinziira ku kyokutandika okuzimba ng'amazeeyo ettaka ng'ebyogera ku ttaka lye si yabiina yali ali ku bwangu kyawunvuzeemu sipiidi tonyumyamu kuba abasajja ekituufu mugaye muli banyiivu nisaagala ate nammwe mutandike kutegeera nga ffe bakazi be balonkinga nti tetukola ki temutegeera ate nga mmwe omusajja okutegeera teeka mu mateeka agafuga Uganda kiri ku nnamba emu era bwe ndaba divorce nga weesiriwaza nnyiiga tingamba ate kati omusajja ayagala kwebuza magezi ate nga kimukakatako okuba naki n'amagezi njagala ebibuzo yange byenkubuuziza obinziremu n'abasajja abagala pulogulaamu eyo bategeere entegeera yaffe abasajja batubuulire bwe mba nga nze omukazi wengula enju nga sinakola kantu konna yadde okulongoosa nsooka n'empita looya wange n'atuula wali bikuulo ne muwa ennaku ezi okukebejjaawo wengenda oteeka emitwalo gyange aga 2 bwe gati because I value my money kuba sizironda nzikola I work hard to get money lwaki olagajjalira sente ze zikumenya okukola divorce looya wange nakakasa n'agamba nti okusinziira bwe nnoonyereza tusasulewaawo wali okke awo ne ndyoka nkuyita taata w'abaana bange obeewo bw'oba wooli so ate ne bw'otabaawo ngulawo kuba siggwale mu kuleeta ki sente zizo oba ontegedde bulungi naye olwokuba ndi mukyala we mutegeeza kubanga tebagenda kunzikana nnyumba okitegedde bulungi kati njagala mukkiriza abasajja nti bw'okolanga ensobi sooka we kennyini ofune wootuula okkiriza ensobi okikuyamba okulaba okwatagana otya n'omuntu alina ebintu byo eizo bimuggyeko mu bulungi oba mu kumuwembeekereza manyi buli otegeera ensobi yo otambula mangu buli okakanyira mu nsobi ofiirwa ebintu biki bingi naawe oli musajja naye ansi ekulemya okunziramu ati kati nalo mbajja kubuuza bwe nga gwe bwoba olaba olowooza nambwayo yagenda atya ku kyapa kya Suna Ben kitwebuuza ffenna kitulemye okutegeera oba ontegedde kuba kituufu nambwayo yabagamba yatwala Sune wa Haji okugula nga ekibulooka era kyangu nnyo kali kibulooka simanyi nze mpulira nti beetwala simanyi ani yatwala ani oba ontegedde bulungi ekibuuzo kiri nti divorce nkututta oggula emmotoka kwene Johnny Motors wali wenzijja divorce nze nkuleese naye oguze emmotoka n'omalayo emmotoka divorce notatadde takadi kulaba ba mulimu nampijja divorce yadde nkututte naye waliwo yagambira nti mpuba waliwo ebyapa bibiri nti divorce ebintu bye twogera ku kintu ekisukka miliyoni 10 nga poloti tebibaamu mbu kitegeeza ekyapa olina okuba ng'oyogera ng'okirina yakikwatako wasasulira ki kyotaafuna oba oluganda lwange olutegerere ngezako okutegeeza wano wasasulira ki kyotaalabako kuba bw'oŋŋamba nti bana kye bampeereza ku ssimu ekyapa tekiba ku ssimu bannange gwe buvunaanyizibwa bwe okuba oteeka ssente zo zonna buvunaanyizibwa bwe okakasa nti amazima divorce nkumazeeyo mpa ekyapa kyange genda ku ofiisi okirabeko sina kukirabako lwaki onterekera kuba ekisooka tebaali ba mukwano kumala bbanga nti baali bamanyiganye luganda lwange jala lutegeere bulungi nze divorce bwe nkutwala ewantu nga mukwano gwange kyangu nnyo okuteesa naye nanteeka ku kyapa buvunaanyizibwa bwe okuba nga natandika kuzimba okubanja ekyapa anti nkuwadde example Uganda buli kintu kisoboka sinamba ayinza okuba yagendako mu ngeri bwetyo nkusiga kifaananyi nti nze nsobola okutwala ew'omuntu nga tugula emmotoka n'omwerekerako negamba nti naye mundagano gamba nti nange nateekako ssente agikola bwaba kusaidia nga asobola okiteekamu naye buvunaanyizibwa bwe okusoma mu ndagaano nga tonagisaliningako n'ogamba lindako ono yandeese buleesi lwaki ali mu ndagaano yange okimanyi nti singa ona bwe yamalayo ettaka nga tanazimba wantu awo yagenda n'alaba ku kyapa ekyo ne bakimuwa ekyapa kye ng'amazeeyo singa eno yonna enkalana teriiwo omanyi sente ezizimba kalina ya Suna awo weetuuse sente nyingi naawe ezo sente nyingi
ne bw'olaba alina obulumi okutuuka okutuma omuzimu sente ezo nnyingi nnyo okufiirwa ku muvubuka. Waliwo n'abamusinga obukulu abatasimanga ku musingi gwa ttooyi mu kibuga Kampala. Oba ontegedde bulungi? Nze munenyeze ekyo nti obulagajjavu yabujjawo obuteeka sente nnyingi mu kifo ekyapa kyatalina wewaka. Oba Uganda nga otegeera? Oba waliwo okukkaanya nga ebintu byatabuka butabusi. Kati kyenkugambye nti Nambwa yansuubiza nti olunaku lumu amazima gajja kukola ki? Naye namusaba ave mu maki? Oba ontegedde bulungi? Lwakuba nti omwami ate ye mu mawulire yasooka n'asirika naye yakomyewo n'omuliro muki? Mungi. Ate ekirala ebintu ebisinga mu bijjemu olwali. Omuntu ng'oli mu budde bwakunyola ofiiriddwa maama wo. Sikeekaddako okusaaga. Kuba Ssuuna Ben mu kuziika maama we mukyala Kayondo yalaamiriza ebigambo bino wammanga. Maama ogenze mu ggulu kimanyi ogenda kulaba Katonda naye nga wakatuuka bw'oti nga tanakuwa katebe sooka omugambe nti olese omusajja Kamoga Properties ambonyabonya. Agenda mu ggulu nadda n'akubuulira. Temufiirwangako ewammwe. Sifunanga kwako maama. Batera okugenda mu ggulu ne badda ne bakubuulira. Ndowooza badda gyegyo emizimu gye tuwulire. Muleme kuddira bintu by'amasaalisaali mu bizibu. Oli yagambye nti akayiringu kali ku kyapa kye. Oba ontegedde bulungi? Ssuuna alina okutuula atunnyonnyola akayiringu. Kaatuuka katya ku kyapa kye n'atafuna amagezi gakikebera. Naye yandibaamu oluyiringu. Kalibe kaba kayiringu. Ye muyiringu. Yandibaamu oluyiringu. Kubanga otuuka otwe kubanga akayiringu kakutwalako ekyapa nga tokikeberanga n'ozimba ennyumba eri mu miliyoni 3. Kyakunyenda okitegedde? Nze kino nkimusabanga mu Namasaka. Nsaba Ssuuna ofune wootuula okkirize nti obulagajjavu nabukolerawa. Kubanga ensobi temalaawo nki? Divorce ensobi temalaawo nsobi. Naye ate bw'atategeera ensobi akyakola ensobi endala nnyingi eziyinza omuviiramu obutaddamu kubeera Ssuuna Ben. Atya. Anti abakazi e Uganda balina ekikoosi. Kati wamanyako nti Walukaga baakebera abaana nga si babe? Akolako DNA. Wamuwirako ng'avuma abakazi be yazaalamu abaana ababamusiba. Si kabonero ka bugunjufu. Ssuuna kye yakoze okuyita omukazi akayiringu. Nti divorce bw'olyawukana n'abantu gomanya abantu abato baseeko ne batukyawo. Tewali katala nti nyina okufa naawe. Kitegeeza bwe kiba kiganje kiba kikoze eki? Kiganje. Kubeera omusanga tali vagini ng'alina abamulemeddwa. How sure nti gojja kuwangula naye ofe naye? Anti bw'oba towangudde nange togenda na byange. Anti nange ekibuuzo kiri nti ebibyo bameka ababiriko? Akayiringu. Otegedde wa kyentegeeza? Kati sayansi ali awe twagala okutegeera. Akayiringu kaatuukako katya? Gwe walagajjala otya okuzimba ku kintu ky'otalina? Ababiri balina ansa entuufu nga balina ogitukola ki? Bagimanyi. Bagimanyi balina ogitugamba. Nenze mmusaba olulimi lwakozesa eri omukazi nakazadde w'eggwanga lino lukyamu. Naye kyembuuza kiri kimu Naalongo. Tuzze tuwulira nti Ssuuna Ben alina. Oyo omukazi abonyebonye n'omwana we abadde mulwadde kati okumala emyezi egi. Mbeddeko naye okumala weeks ngezi. Nambwayo. Nga tubonaabona na mwana wa Nambwayo. Naye nga amalwaliro gonna tegalaba kirima mwana we. Alina ennaku gy'ayitamu ng'omuntu. Nga sigamba nti bamulabirira n'omwana we. Wanze namukwirako n'angamba ali omwana mu mulwadde. Yes, bino bigamba mazima. Abonyebonye n'omwana we ng'obulwadde bubuze. Tebalaba kimuluma. Tebalaba kimuluma naye ng'omwana we asesema n'addukana n'afa n'azirika n'aggwawo. Ne mugamba mundeetere. Kuba nze ndi muzadde azadde abaana omulala ndabye ebintu bingi ebimbeyimbe ebirina amanya n'ebitakola ki? Ebitalina amanya. Alhamdulillah olwaliro omwana we agenda atereera kubanga sera kukwata mu bintu ne binnema. Bw'abanga naawe yakigambako sinze nakukubira ki? Nze yangamba mu mwana we mulwadde. Olwaliro oyo omwana alina ennaku nti omwana we yalumbibwa ebirwadde ebitategeerekeka. Obulwadde babunoonya tebabulaba. Obulwadde babunoonya tebabulaba. Tutunudde tutambudde tuyimiridde tutudde. Mpaka olwaliro Mukama agenda akkiriza omwana we agenda akola ki? Atereera. Owatali simu ya kitawe yadde ssente yonna. Naalya n'amabanja kubanga okutambula kubadde kungi nga kwetaagisa ki? Sente. Olwaleero omwana we alinga awona mumutaddeko ebibozibozi ebitakola ki? Ebitagatta. Weewalanga nnyo omusoto gw'obusaka gw'okuba nga tegunnaba kuwandulira. Buli onyigiriza ennyo ekintu okireetera embeera enki? Mbi. Mbadde nsaba Ssuuna ng'omuwala oyo bw'amusiriikiridde. Amusiriikiridde. Kuba oyo omuwala alumu aliyogera ebigambo ebitajja kunyumira nsi kukola ki? Kuwulira. Ti omuntu bw'omunyigiriza ennyo yeekyawa. Kwafa bamulina tumukubirira kukola ki? Butoogera. Kusirika nze mbere n'omwana oyo okumala wiiki 2 nga teyeebaka ng'omwana we kanaku asula amufiira mu ngalo. Lwaki omunyigiriza okumutuusa awo? Omwana wa Nambwayo ali mu mbeera ki kati?
agenda atereera alhamdulillah kubanga endwadde zigenda ziddayo wa bannanyinizo tesinzungu ndwadde nganda anti amalalo gonna amazungu gagana okuwonya omwana ngwadde tebabulaba kitegedde ebibadde bimunywa byaffe bya binnansi yes era bannanyinizo bazirisiivinga lumu ku lumu kubanga zirina bannanyinizo abazisindikira omuki omwana oyo alina ennaku emmala ku myaka gy'emito musaba omuwala oyo amuleke nga bw'akola ki atwale Kamoga mu kkooti bw'abanga kituufu waliwo ekkobaane Kamoga tayinza kuwangula bujulizi bwa lisiiti nga buliko Kamoga properties ng'omusajja yamusasula tasobola buwangula era bw'anaabaawo ekkobaane kkooti ejja kuliraga naye omukazi amuleke amuvumya ebifumo bingi naye ng'alina ennaku n'omwana we ennyimba ezimuluma tamanyi gye zikola ki tamanyi gye ziva naye asirise mawulire twagamugobamu naye ate mwe mwagala ovuma we mukola ki we muvumira nze sisuubira nti omusajja omutuufu bw'atyo bwe yandyeyisiza musaba mu mutima mulungi omwana oyo amuleke kubanza amutuukira neggulo nabadde naye nasiibye naye yagenda mu kuziika okitegedde yankubya ne muga agenda ozike kubanga wazaala omwana yes yankubya nakiro by the way gwagala nambwayo nti genda oziike nankubira saawa zaalingaawo mu 11 12 nangamba simanyi olwo omulamu wamukubidde namugala nazaala wakoze eki afudde awo nno nga agenda okunkubira nga twakuze tutunula omwana we afa taakeese taatuule taayimuke ne muga kati ye omwana ali mu mbeera wakyali kyebikiro kya jjajja oyo mwana embeera gimazeemu ebbanga gamba bye mmanyi kati yagenda okukubira jjajja we yali afudde ti omwana we mulwadde nnyo nze namugamba kubiri ne mugamba nambwayo omukazi omuganda nga yazaala mu musajja alina okuziika ne muganda nze sigenda sobola kuwerekera kubanga ndi bize sikola ki siriiwo naye sala amagezi gonna okulaba ng'ogenda mu luki mukuziika sina yavudde nakola statement n'agamba nti kaze ne katuula mu lusuku baali tebayinza kukaganya kubeerawo abaana bakatuta entyagi abaana ne bakatwala entyagi kale kanjogere kino lwaki nambwa etasooka neyetegulamu ekibabu nasooka ennyumba kyagirimu eyasuuna beni simanyi kubanga ennaku zo zatwadde malwaliro kalate nga atasula mu nju kati kyeŋŋamba kiri kimu nkigamba gwe lwabenga bwokiraba lwaki nambwa etasooka neyetegulamu ebyo ebigambo sinza nyina bigamba nambwayo kuba yangamba yakula talina nnya talina kitaawe tebaafa nnyumba ebyo ŋŋamba nabimugambagamba te tebafa nnyumba nti ki tibalemera mu nnyumba ya muntu ate era yagamba nti wali waali bw'abanga talinaawo ssente ze mukama amutte kati nze si mulimu gwange kugamba muntu nti fiirwa ebintu byo bw'aba sikyakola ki divorce abantu tubabuulira naye okusalawo bakyesigaliza otegedde bulungi tekitegeeza nti bwe nkubuulira ekintu ekyenkomedde naawe kyolina okukola ki naye suuna olulimi lwakozesa olukambwe lususse naye okwo kuyita omuzimu gwa maama nakyo si kibi tewali mutawaana tikiyinza kugira nekimukosaamu either omukyalo oba omwana kyogamba omwana we amaze ebbanga nga mulwadde nga ennyimba ezimuluma gwabaddewo omuzimu gwe baatuma muntu akulamiriza naye gwe omanyi nambwa embeera gyabaddemu n'omwana we n'ebyokwogera nandibadde na bingi naye kambireke kuba ndi muzadde naye abanayuganda musabireeko nnyo omuwala oyo n'omwana we kyokka kyensobola obbagamba ebyabwe ebyamataka waabwe n'ebyapa nze sibikola ki sibimanyi wabula nannyini ekintu tebasobola kitwalawe batyo ne bagenda nga baseka bwe inabanga ennyumba yasuuna nga kituufu Kamoga yakola olukujjukujju Suuna ajja kuwangula Kamoga kati olutalo Suuna luteekwe kwani ku Kamoga anti nze simanyi gwaluteekako mutuufu naye alina osooka odweteekako olutalo lugatta ku Kamoga n'akayiringa kubanga naawe olina osooka odweteekako lwa nsonga nti buli ogula ekintu otakijja gye wakigula naawe toba muntu wa ssente zazi wa kitiibwa kuba Suuna we mwana si gwalina yekka gwe yazaala munambwayo nkituufu balina abo abaana be yazaala balina banyaabo banyaabwe bali ku byapa bimeka anti kyeŋŋamba Suuna Beni ye yagula kintu kye nga ye teyati mutalinamu yadde mwana mu kyapa kye nze tebisimanyi nze divorce nakugambye ekintu bwe ndaba nga sikyogere mu mazima nkola ki ekyo nkivuddeko wabula nsaba Mukama awonye omwana wa Mary
kubanga naffe abajjanjabi amaanyi tutaddemu make mangi kati bw'oba bawasindika ebintu ebyo tabalaba kati naye tagenda kuseesaamu. Nambwa ayi mukazi musabe. Ffe tuli basabi nnyo divorce. Tusabe emisana n'ekiro omwana we n'afaako ekitundu n'annyogoga ebigere n'annyogoga engalo. Naye ate munnange ebintu bizibu, abantu bangi bajja kuziika nga ye tannaziika wuwe. Kubanga oyo omwana talina kibi kyakola muntu yenna, talina. Kyesobola okugamba ebbanga ettono lyemusisinkana kubanga ajja nnyo ewange. Talina kibi kyonna. Wabula mmanyi nti omwana we agenda kuwona kabe lubaale kabe Katonda. Kitegeeza Nambwa ebyangamba omwana mulwadde si byakulwala nsimanyi mutwale ku ccupa. Era singa omwana we yafa dda. Singa si Katonda kwagala nnyo kisaaki. Nze ndeka nsiibule ngende nkola emirimu gyange divorce. Nsonga za kayiringu. Naye amagezi okwawukana n'omuntu lutalo. Si lutalo. N'otandika mulengeza n'omuyita amannya. Si lutalo naye ebiseera ebisinga omuntu bw'otafuga busungu osobola ofiirwamu n'ebyo badde ozimbye emyaka 3. Tokkiriza nga divorce obusungu okufuga. Naddala ng'obadde olina w'osiruwalidde oba obulagajjavu. Sooka olisiivinga obusiru bwo oba obulagajjavu bwo kikuyamba okuvamu eyo embeera gy'okola ki? Divorce olw'obeera n'omukazi nga bamusobeza naye ng'olwa n'omulaga nti gwe mutuufu. Mu kulwa n'omulaga obutuufu okolerawo ensobi enki? Nnyingi. Endala. So bw'okkiza n'ogamba omukazi n'ono yakutte message mu ssimu naye kamugambe nti ekiwala ekyo kinneesibako. Gw'olwana okulaba ng'onnyonnyola ebigambo nkutegeere. Obunziko okoze birungi byerere kubanga okozesa olulimi olulungi okulaba nga ntegeera by'okola ki? Byenjogera. Kubanga wakati olowooza akayiringu kanaava ku kyapa katyo. Akayiringu? Kanaayiringuka. Kalina osayininga nti nvuddeko, si bwe kiri? Kati nze nno mugamba. Bw'abanga kituufu kamuga ya faging amutwale mu ki? Mu kooti. Ajjeyo obukakafu bwonna abulage ki? Oba omusango yaguzza mu kooti y'abantu. Terina kyejja kukola. Omusango nkomeza mu kooti y'abantu. Ono principal bantu bakalulu. Omusango n'agweta mu kooti y'abantu. Tuli awo era omusajja akyatufuga bubi divorce. N'amafuta era gakyali ga bbeeyi. Kooti y'abantu talina mugaso. Eguyina naye eyogerako bwogezi ng'ebyo babitwala. Ndi bana ebya ekyapa ky'omusajja ne mukitwala ne? Amunna ekisigala lalandise erinze sayini. Oba oluganda nga otegedde. Kooti y'abantu ebigambo temuwoza musango. Bye bigambo byange. Kale nalongo kitone gwe tubadde nalunaku olwaleero ensonga ebigambo by'owulidde nkimanyi waliwo abagenda obbiwulira obubi. Nze sirina buzibu nsula wange nyina omusajja n'abaana 8 nga banjagala nnyo buli nnaku bansabira essaala. Ate sajja kusanyusa buli muntu nyina okubayo n'abalaba ensobola okukola ennyo. Ekuba abantu abatatwagala bo boogera ebituufu. Ayogera ekintu bw'okitunulamu n'ogamba nabika kino nno nkikola mu bukyamu. Abalabe basinga otuwabula okusinga abatwagala. Ensonga oziwulidde bulungi. Afunye ekyokuyiga genda nakyo. Awulira ng'onyiiza ekikunyiza kireke ebbali twale kitakunyizizza. Mu nsonga eno engeri gye kiyitibwa oli close ne Nambwayo. Sino close naye mbeera ye yatugatta ng'omwana we bamutambuza mbeera kati essaawa zino tubuuza omuntu ali close. Yatuuka ewange essaawa nga 9 naye ng'omwana we nga tasobola nga yegolodde what? Ng'alinga afudde. Muno mwotambulira n'omutambuzaako. Naye tugenda tusaba. Tuli basabi. Muno mwotambulira. Tuli basabi. Omuntu aliwo omugolozi. Wabula neesonyiwa onakaliko oyogedde n'ogamba nti abasindika endwadde bagenda barisiivinga ke. Ekisala Mukama buli muntu yasindika endwadde alisiivinga endwadde ze kuba oli omwana muto masiki. Zile zibagoya. Bajja zifunamu. Kamba agalize nalo mupozi office ziriwa? Salama Road awo ku Moonlight. 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 Era we ojja okujja nga tuli codingide. Mbadde simanyi ate kati nze nsula mveyo namaswa mu kikajjo kati wampise eno mu luwafu ne nyambuka kati awo mbansala busazi ngenda. So kati bannaye ensonga muziwulidde bulungi nnyo. Nja kuba nkomo ne Nalongo. Tukyali ng'ovuddeko ensonga za Nambwayo. Tukyalina bingi ebyokuwona. Uganda eno. Nze kamba siibulire wano akayiringu kafuusa akayiringu.